Mbale byonna byali birungi naye ekyanyiiza okwogera nti nno Bugisu Cooperative Union ya Honorable Nandala ayingidde mu ntalo za Ssemujju ne Honorable Nandala, Honorable Ssemujju ne Nandala mu FDC kakati naye n'abyambala. Nze ndi vice chairman wa board ya Bugisu. Ukiwulidde? Board ya Bugisu tuli bantu 9 tukulemberwa ne Honorable Nandala nga chairman. Board ya Bugisu erina societies bisatu. Ate societies bisatu nga zonna abalimi miliyoni emu n'okusukkamu. So toyinza kugamba nti nno ya muntu omu okuva mwaka 1954 nga Nandala tanazaalibwa. Nandala azaalibwa 1965. Ekiraba. So yali nga yiye okuva 1954. No. Awo yakoze omutawa nabuziza ne Vice President wa NU Eastern Honorable Nambesha n'agamba nze ebyo simubulirangako ate teyanconsult ibyo bibi kyovola bafanga Abagisu ebintu biri nga bwenna ebintu biri tokwata ku mpalo y'Abagisu kalcha yabwe tokwata ku BCU Bugisu Cooperative no awoba ogulawo olutalo kakati lulu naluguzeewo okujjako nga yeetonze n'agamba sorry nakola nsonyi. President Kyagulanyi president wanu mwagala mwana muto ali vibrant alina ideals nnungi naye okugenda okuvuma abantu nti nno mmwe temuliiwo BC lwaki teyayogera wano ku Masaka Cooperative Union Mengo East Mengo West Mengo Wamala biki byonna lwaki teyabyogerako wano waliwo wano union gye bayita bwavu mpologoma nga teriiwo bali ne center za government nga teriiwo lwaki takyogerako lwakubanga ye a fighting a corruption lwaki ta fighting ate nga Bugisu Union ebaddewo all this time from 1954 one of the biggest unions in this country. One of the biggest ojokere continue ya Nandala mafabi ate nga Musiro mulesewa nga bodo gilesewa nga Abagisu bonna balesewa awo ekyo President Kyagulanyi munenya era kyetondere era agende Vice President we ajja kumuwabula amuwabule bulungi bw'obeera mu Bagisu toyogera ku mpalu toyogera ku mwanyi zaabwe no